yaga n'ensolo ez'omu nsiko mutero engendo zigadda. Lwaki ekyo kyaleese ku nsolo z'omu nsiko? Ensolo ezo ba'duhum aduwwa ba'da, ezimu ziyigganya zinnaazo. Mwabadde okola pulogulaamu z'ebisolo ku TV, bw'ojja ku NTV saawa 9 saawa 10 pulogulaamu eyo ebaako. Olwo gye bayita Nattigewo ebeera ku DSTV ya bisolo, ng'olaba omusota gulina we guli guteeza akanyonyi. Nawolovu, omusota gudduka nawolovu. Buno obusolo bulinganga entugga obutono bwe bugwamu empologoma bufubutuka. Ensolo ezo zeeyigga buli emu, waliwo kye predators nga bw'olaba nawolovu yeetuuka n'okukyusa kkala emakinge efaanane mu kifo weeri esobole okuwona obuzibu obunagituukako, era neeyitawo mpola ng'ekinaagirya tekigirabye, kibayita predate. Ekinaagirya nga tekigirabye bw'etuuka we yeegazaaniza n'ekola kkala yayo entuufu, kwekweka balabe. N'ebino ebinyonyi ebiyita mu bbanga kirema okulaba nawolovu, olw'ekyo Allah kye yagiwa eky'okwekweka, okwekweka abagenda omumulya. Awo n'ayitawo ng'afaanana ettaka, bw'atuuka w'ayagala n'afaanana obusubi, okwewala akutemulwa. Allah akugambye olunaku olwo okumanya lwewuunyisa, ŋŋenda kuddira ebyo byali byerya nga biyimiridde awantu awo. Ng'enjovu n'empologoma mwe yaliiranga obuntu buno obubuzi nga ne bekagirinnya ku kigere tena kyeyongerako. Oyo akunyumiza Allah subhanahu. Genda ng'owuliriza ebigambo bino lwaki abireese, akunyumiza ensolo zirundwa okulekebwawo. Lwaki? Akimanyi mulina keya ne laavu ku bintu ebyo. Ente ezaala omusamu nagwamu amagezi, n'omugamba musamu tuweyo ebiri nti haseeka nga manya ennaku zino nga agenda kutwala akadagala k'ente yazadde. Emitwalo emeka? Omuddu ayinza okugaana okugenda okuziika mukwano gwe, naye ng'ensonga eri egi, omusawo amugambye nti ente eyinza okufa ng'ezaala, mbadde nsaba obeerewo nga njijjanjaba. Amagezi gamuweddemu akankana, tamanyi guteega oguyinza okufa nga guzaala n'agaana okuziika. Obwagazi yagamba ŋŋenda kukusuuzaawo ensolo ezo ku lunaku luli. Ensolo z'ettale lwaki agambye mutte ate ensolo engendo zigatta ez'ettale? Kubanga zeeyinako obulabe obutagambika. Era mu ttale ezo waliwo ezeemanyi nti bw'ogwa mu mikono gy'empologoma oleetazikaati, zeemanyi ensolo ezo. Naye olunaku luli empologoma egenda kuyingira n'akayaza bweti nga bonna bakkakkanye. Lwaki? Tugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byakunyumiza bisolo si muntu. Kati njagala okuba akafaananyi okeeteekeko, gwe malaaya asinga kunaja nankumbi. Biri agambye ensolo emyaka gy'eyina teyendanga ku mbwa, ye yenda ku nsolo ginnaayo. Naye abantu mwebali nga teyebase ku mbwa ezigenda kuttanga. Ebbanga ensolo lyemaze mu nsi zonna nga bw'oziwulira, teriyo nsolo yali egeze mu kabina ka nsolo ginnaayo. Naye abantu mugenda mu kabina k'abantu. Kati Allah akugambye njagala otya olunaku n'ensolo zennyini ze mulaba ng'ezo eziri mu ttale zekyetwala ezewalana, olunaku luli ŋŋenda ziteeka awo zonna abantu awo nga teri n'emu esobola gamba nti tugenda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaleeta ensonga ey'okusatu n'agamba nti wa idha albihaaru sujjirat. Anamanyi ekigambo bihaaru? Naam? Amayanja ŋŋenda gakumako omuliro. Waliwo kirabyeko? ŋŋenda gasaanyaawo mu kugwokya. Si kyekyokka, wa idha nufuusu zuwija. Bonna abakozi b'ebibi
abakozi b'ebibi ngenda kubagatta. Eyatemula omusiraamu ku mulembe gw'Obote agenda mugatta n'omutemi w'obusamu ku mulembe guno. Aleete yatemula obusiraamu ku mulembe gwa Muhammadi, aleete yatemula obusiraamu ku mulembe gwa Yusufu, nga bannannyini zambi nga bafaanaganya ng'emyoyo giri awo. Kyaga nti wa idha nufuusu zuwija, enda bagattira. Oyinza okulowooza nti obwenzi gwosoose olw'okuba nti muli ku mulembe ng'ebibayambako okwenda bingi. Mwina futulu, mwina kyayiwenjaga, mwina kamagura, mwina vayagura, muli omulondo. Ebyo byonna bye mulya mwende owulenga amaanyi mangi. Waliyo abaabina ku mulembe gwa Zakariya, Allah agenda kuleeta ab'omulembe guli ajja mugatte n'ekawali ow'ekibuye. Wa idha nufuusu zuwijat. N'abakozi b'ebibi mbagala muteeko gwabwe nga n'amazambi gafaanagana. Munnaayogera olulimi mwenna nga mulufaanaganya. Gende malaya munnange gozze nti nze oli wa mulembe ki? Ti gwa Muhammad. Oli obeera wona gye nankumbi. Agendere ku mulembe gwa Yusufu nange baavunana bwa malaya. Wa idha nufuusu, n'abakozi b'ebibi mbagala nga bali wamu. Si kye kyokka, wa idha almaw'udatu su'ilat. Buli yenna omwana eyattibwa nga wabuwala oba wabulenzi, naye ng'abaana abo okusinga babuwala, kubanga abawala bwe balina enkole mabegeeri nga bagamba nti abaana ab'obuwala bisiraani batta abaana bangi era nga babaziika. Yatawaara ma bushira bihi, ogenda kugumiikiriza n'ekizibu Allah kyaleese mu maka ago. Ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fi turabi, tukuyambeko tukitte tukiziike oba tukuleke obeere muswavu ku kyalo n'ekizibu kino. Allah agamba nti ala saati ma yahkumun, mwalamulanga bubi muninde. Kati Allah yunze wa idha almaw'udatu su'ilat, na buli mwana wa buwala yali attiddwa nga muto agenda kujja abuuze maama we oba omuzadde we bi ayyi dhambin, maama lwaki wanzita? Tamujaga mu lubuto ne mukazi wo nga n'ensonga gy'owatula bitozi bya P7 oba senior 4, ekyo mugenda kuyimirira awo. Omwana Allah agenda mumuleeta agenda lwaki mwanzita? Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha suhufu nushirat. Olunaku olwo fayiro z'abantu tugenda kulangirira nti abantu fayiro zitandika okutambula. Ne bw'oliba w'oli w'oyimiridde oli South Africa, Allah bw'anaalangirira bw'evi mubawo fayiro zaabwe, fayiro yeegenda kujja bulungi ng'erimu ebintu byera byennyini. Allah kyagambye n'okutambuza kwa fayiro ku lunaku olwo kugenda kutandika. Asuhufu ze fayire muli ebintu byaffe. Bamalaaya tuli eno, ab'obutayimbwa ffe tuli eno, ababbi ffe tuli eno, mwenna bagenda basaavinga fayiro zammwe. Kyetugamba nti tugezaako okulaba nti buli lw'omanya akasambattuko n'akanyigo n'obuzibu obugenda okubeera mu lunaku lw'enkomerero, olina by'otandika okugenda sipiidi 2. Naye omuntu omugezi eyasoma ne bakuwa puroguraamu y'okuba nga gw'ogenda okutambuza omukolo, ne bagamba naye omukolo ogwo gujja kubayo bu January nga 4. Bagamba alhamdulillah mashallah, nsaba Allah ntire mubaraka, bano bakaapadde nze ngenda okutambuza. Olina okukubira ow'ebidongo, n'olina okunonyawo emmere, olina okumanya ente, tegere tenti, tegere abamasuuti, ebyo byonna gw'obironda kalabalaba wa muki mpaka lwe guliggwa. Oli ofunyeeko obudde n'obeera kalabalaba mu Qur'ani ng'ogenda onoonya buli aya eyogera ku muliro. Obudde obwo bw'otwala owandiike buli kintu kye bakola mu mukolo, otegeera atunga amasuuti ennamba ye, omufumbi ofune ennamba ye, ow'ebidongo ofune ennamba ye, gwe kalabalaba w'omukolo. Guba gubulako omwezi gumu, n'obagamba mumpeyo obukadde 7
ntandika okusasula ku bantu tambula n'oguveera go n'ogupapula magezi gakuweddemu wandibadde amagezi gakuweddemu layiryemu ng'ekikuleesa ekiro ekyo oyagala kunoonya buli aya eyogera ku muliro kyakugambye Allah ti olunaku lufeezo kutambula nga byewakola byennyini byebirimu buli lwotandika okulowooza nti wetugenda waliwo ebyo otandika okulinnyamukko oga mumpadde ekifo ekyo naye bannange obudde obwo ngenda kubujjawa oyinza okumalawo myezi egi nga tusaddeko jjama nemukuleka yasubuhi obadde ogenza okulaba ow'obutebe osimanyi yagenze ow'ebifaanani mbw ate antuuliza wano ogenza okulaba ate osimanyi waddiko nga naye ate akubuzaabuza owa tenti naye sayidi waleese eki baye mujja kunnumya omutwe nze mulaba nkoze lwa mukolo gwo mujega ggwe wandibadde okogga ng'oli mu kunoonyereza nti mu ntaana bateekayo ki kubanga omulongoofu omu yali afa munne yamulambula n'amukuba akana gatukoze fembi ebbanga naye ofudde oswadde emirundi eki sente zonna olyandye bulijjo kituukanga woosula toyina wadde kitanda kale oswaza ate ogenda kuswala n'omulambo gwo namugamba nti mbiyina n'omufaliso nguyina n'amasuka nga yina naye ebintu ebyo nagaano biteeka wano tugenda kuvaawo ebintu ebyo nabitwala wa Allah biri mu ntaaga baamu amagezi buli lwobaako ekintu kyokola mwene ensi tandika okukolerera wali we tugenda okulwa walal akhiratu khairun laka min al ula eyo kaavu genda okuta mu nyumba ng'oli bwomu yeekuba yokka kaavuyo omuntu okudde wa Allah yeekuba yokka pozi nga tuwasoma omuntu nga omwami yakeegatta ne mukyala we okufuna olubuto tekiwuza dakiika 2 obwo bwali bwangu omukyala bw'amala okufuna olubuto okubeera naawe gibeera emyezi 9 n'omwaka teguwera ng'amaze okukuteeka awo omwana bw'amala okugwa tasobola kuweza myaka 2 ng'akyali kuno ku nsi eyo kaavu yabo gyerinnya wano evudde nga mwegasse dakiika 5 nejja ng'ofunye olubuto ne webakayo omwaka wano omaze okujja ku nsi bakwadde emyaka emeka woolabira nti kaavu eyo ogende wa Allah yesinga okuba ey'obulabe bw'omala okuyingira wansi awo eyo sitepu yakusatu bw'omala okuyingira wansi awo Muhammad amazewo emyaka 140 yafa ayina emyaka 63 genda okwale calculate oba oyina amagezi okwate emyaka 140 oyawuleko 63 tannaba kumanya lunaku lwangu lunaku lwawuti Allah kyaga nti amwaatun ghayru ahya abali mutaka bafu sibalamu gawe mulowooza wama yash'urun ayyana yub'athun tebamanyi nakumanya enkomerero yaddi tebakimanyi kati ensi eno ng'oyagala ogirinnyako naye kaavu giyimirireko ng'ategeera ogirabe ng'egyetambula nti entandikwa yeeno gye tuva kajjanga katono bwe kigejja kitegeeza gye tumalira walivaawo mpitewo tokkirizanga birevu byo birimu nvi kutandika biteeka ku mabeere ga bwana buwala tokikolanga genda oyonka ku mabeere kiriza ogumiikiriza okome ku bbeere lya nnyoko muve ku buwala yaati mithlahum era ngenda baleetanga n'ebifaananyi mbireese akubuuze nti musajja gw'omukulu alina envi lwaki tonkwatibwa nsonyi nga nange enkwatibwa ensonyi okukookya n'ezo envi kaavu buli lwogiraba gye tugenda Allah ng'agyonoona bwegenda olabe Allah ekigambo kyanywa okutegeera kaavu eyo bulungi yagamba faminhum man yatawaffa waliwo benzita mu nsi nga taweza na myezi egi ng'omwana bakamuza n'amutta bwe yamala yagamba faminhum man yaruddu ila ardhanil umul nina gwe mpangaaza mu nsi n'afuna ku buwangaazi nga buwanvumu naye gye bikoma likai la ya'lam min ba'di ilman shay'a n'otuuka ku muddu nga yakaddiwa nga yawuttaala yali akuwaana akulaga kaavu gyegenda tenyuma
Emaaso wakabya amaziga n'olaba omuwala nga yali mbooko ya muwala mwenna nga mukira essaala mulungi ne wayita emyaka 10 n'egi gwe watuula naye siniya 4 n'osiŋŋaana omukazi ng'oyinza okugamba omugongo n'akabina babigatta ngamba hipusa Allah yagayiwa nuza saala wabaaki naga sikula naye nga mwali musiniya 4 bameka n'oyagala okwekweka saala gwe wakakawalaga saala I love you toka sagana kuddamu kiwe naga nejjukira malagongo mmanyiira gwayita omwana mwali mu kirasi ki omugongo n'akabina Allah amaze bigatta amahipusi gayiika eyo kaavu gye tugenda eyo tewawooma nnyo weetaaga okubanga wakola bingi ng'enneeyisa yeeno mu bivubuka abaana bano wabayamba basobole okukutaasa mu bukadde nga wakola ebiwooma eri gye batakolera otandika okulya ku bibala ebyo Haji yagabako ettaka myaka 12 bamulabiranga mwana n'abasiraamu bakoze ettaka lyawo bamwagalanga kibala naye ate Haji mu buvubuka bwe buli mukazi gwe yayendanga kwemuguliranga poloti bwakaddiye bamalaya nga bamuliko bangi nga ne bwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebigwereri buli lwolowooza ku biki ebigenda okubawo ku nkomerero otandika okulinnya mukko oga kino sijja kikola anyumya agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa idha samaa'u kushtat ekwasamu okubikkula nemulaba wafutihatu samaa fakanat ababikkulire wa idha aljahimu su'ilat olunaku olumba kakasa lwengenda okuwa oda nti malayika avunala ku muliro kumamu kiwedde kumamu Allah nga yawadde oda takomyawo wa idha aljannatu uzlifat nejjana bagisembeze bana yabayingira wano naye wano wenjagala aye eno tugenda gitwala ku aye endala mbalage enkomerero almatu nafsun ma ahdarat buli muntu yenna bana agenda okukuma omuliro oba okusembeza ejjana nga buli muntu amanyi waagenda kati wulira Surat Al-Imran inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi'annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amri awu mbadde njagala oyinza okulaba omuntu ayinza n'okubanga mumanyi nga sheekhe n'otandikawo ensonga oba n'osomesa ensonga nga tomanyi gyegenda kukoma na bizibu byayo so n'oleeta ensonga mu umma ng'obulungi bwayo bugendera kulanda nnyo eitha ng'okireese otumiddwa obanga oyagadde kwonoona bugenderevu kati bw'abeera nga mustami'u nga mmwe obanga mumanyi mweno aya agwamu abantu abadde emabega gye twava wali tonywa omwenge n'oguddamu ate wali otandisa okusala ate n'obita wali sheekhe ng'abantu bakufunamu otandisa okukosa obusiraamu seseetuse wena bw'oyagala okukolera mu magezi tuyisize waayi eno tufa inna alladhina irtaddu yenna anaaseseetuka nadde mabega kattono ne bona abaseeka ala adbarihim nodda ate mabega gye twava min ba'di ma tabayyana lahumul huda nga mukimanyi bulungi nti Kulaani byonna yabiteekawo la raiban fiihi temumuzaabuzibwa Kulaani teyinaamu bibuusabuusibwa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu sassaamu nsobi era togenda kusiŋŋaana aya ng'egamba nti kati gwe lya embizzi gwe tolya teriimu
toyina wogera kusingana aya nga Allah agamba nti mukafiri muwase kaleto muwasa ekanti wala tunikahul mushrikat abantu bonna abaganya okusira mukatemba wasa hatta lilghaya eyo hatta mu Warabu lilghaya bwemba mwagala kubawasa yu'minna malakul shahada wala wa'ajabatikum nebo bomuguddemu nga mbooko nnyo werekereze lwaki aleka ekigambo ky'embooko waliwo omusiraamu agamba nti seekanawo omuwala nga bw'omulaba obeera gw'omuyitako Allah kyo kireeta ega nti walaw a'jabatikum ewo omwana ng'ayimiridde atya kasa muyingira mu condition nga si musiraamu gwemuikiriza n'avaayo oyagala okwonoona omwonoonyi azza umme mabega gye yava naga nti fankihu ahlul kitaabi bannannyini bitabo mubawase man hum ahlul kitab ye mulokole ye mukatoliki nga naye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe bamubuzaabuza ku mpapula za Tawreeti eza Musa ne batandika okuleeta ebitakwatagana yabagamba mmwe mulina kutoola shahada kwegatta ku ffe temukyalina kitabo kyammwe oyo Muhammadin sallallahu oyagala kuŋŋamba nti Abubakarin Siddiq radiyallahu anhu naagaana okulagirira umma okwa umma egende bosaba ahlul kitaabi gwobategeere kati Khalid ibn Walid era asomesa ensonga z'obufumbo mu umma agaana okutulagirira omukyalo oyo gwojja omutulagirire abaffe kabi kyakaalimu kwali butazanyira mu ddiini muddu aleme kulowooza nti eno nyina y'ekigere neno nyina yoki ne sheekhe yakeera n'ogenda n'osoma subject zigenda mu 9 nga temulimu ya luzungu ye fiqhi ye hadisi ye tawhidi imla wa hatti n'onusuusu n'osoma tajwidi n'osoma Qur'ani mulimu tafsiri mulimu lugha zonna ng'oli ku kigambo eki zo byonna bikusindika ku Allah subhanahu wa ta'ala omuddu n'asoma chemistry physics ne biology n'abanga agenda kukola kombine n'abanga kusinga amagezi Allah subhanahu wa ta'ala yagaana omusiraamu okubanga osiramuse famire yo n'ogivaamu ebadde enkatuliki oba abalokole ogaza ensamuse bivuddemu bwe bukeera enkya kitaawo n'afa nga abadde naggagga tebakuwa wadde ebbaafu wasamuse n'obivaamu olwo olina okulaga bali nti ono gwasiramukidde mugagga okusinga biri byoyagala nobireka yaga nti la yarithu lkafiru lilmuslimu wala muslimu lilkafiru sikkiriza muntu asiramuse kusikira batali basiraamu naawe atali musiraamu togenda kusikira musiraamu Allah akuggyeko emaali ey'ebyenfuna kwatali musiraamu akuwa omukazi atali musiraamu nkiddamu Allah akuggyeko emaali eya taatawo atali musiraamu ate akuwa omwana atali musiraamu buli lw'oleeta ensonga ng'oyagala kupinga kintu kya Allah kyeyayogera mu Qur'an bali ebintu ebi osobola okuba nga oli mushiriku oba teweegendereza nnyo mu ndaba y'obushiriku oba omaze okulaga umma kino Allah yakyogera bubi mujemba w'ekituufu kyekigambo kyagamba nti wama yanfiqu anil hawa oyo omusajja byayogera si bye byange in huwa illa wahayun tamusako obubaka namugamba gendo baŋŋambire mu Qur'ani nti wala tunkihul mushrikati sikkiriza muntu kuwasa muntu atali musiraamu hatta lilghaya okutuusiza ddala yu'minna amaze kutola shahada ahlul kitabi atola shahada ate omuntu okukkiriza Musa atatola shahada Musa yafa ahlul kitabi akkiriza Isa injiri ate atola shahada erimu ennyingo bbiri zonna nnene ogamba Allah nti ashhadu an la ilaha illa Allah nzikiriza katonda omu aliwa wa anna Muhammadan nzikiriza nabbi w'enkomerero Muhammadi kati ate ahlul kitaabi ali ku Musa na Isa mugamba atola shahada akkirizani akkiriza Allah ne Musa mubitegeera inna alladhina irtaddu ala adbarihim abantu abaseseetuka ne badda emabega gye twava
notandika okuzza umma mu buvuyo min ba'di ma tabayyana lahumul huda nga mmaze n'obbanyonyoleza Allah wammwe Qur'ani eno aya egamba kino eno aya eri kino eno aya egamba kino ash-shaytana sawwala lahum sitani bekututte wa amla lahum ng'etandise okkulungiriza ebyensi kubanga oteeka okufuna abakuwagira okitukubidde seeka anne seeka ono yavudde world.com bulijjo twafadde n'abasiraamu abo wa amla lahum dhalika biannahum qaalu lilladhina karihu ma nazzala Allah bwe babeera eri gye mutaba boogeraganya n'aboononefu abataagala mateeka ga Allah ono n'abagamba omusiraamu sanutii'ukum fi ba'di al-amri tetebantegeerera ebimu ŋŋenda nansi kasita nsaala kasita ŋŋenda Makka naye ebimu ŋŋenda nansi sanutii'ukum nja kukola ebyammwe nze Qur'an tenfuga bwetyo bw'oba oyagala okutandika okulinnyamu mu bikolwa ebitawooma olina wootuula n'otandika okulowooza ku lunaku lw'enkomerero ebinaalubaamu n'akasambattuko sheekhe mu kitabo akugambye genda osome essula eyitibwa Kuwirati owulire aya 6 ezo Allah ze yaleeta ategeera ogenda zitegeera yagamba akunyumiriza kye bayita domestic animals nagwa walisoeta wild animals era nyine ekyama lwaki nkunyumiriza ensolo ezirundwa n'ensolo ezitalundwa era olaba zo zennyini zeeyiganya mu nsiko eyo ng'oliwo erya ginnayigira bweti yaga ku lunaku luli ŋŋenda ziyimiriza awantu ng'empologoma niwe beeyagala ennyama tesobola kukwata ku kamyu lwojja okukkiriza nti Allah mukasi akasembeera ng'empologoma eri awo eri bweti kamyu kagiri mu maaso kyakunyumiza Allah taga nti wa idha al-ishaaru utirat hinda gatta ensolo z'omu nsiko zonna nga mwenna mukimanyi omusota we guli akanyonyi kaba mukankana bwe kati bino ebyali ebiri enkoko we biri n'obwana budduka yaga ŋŋenda kubigatta gw'omulabi ajja ogamba nti wallahi mbabuulire eno nkomerero yaga ŋŋenda kikola bw'otuula awo n'okiraba mu magezi olaba ng'ekyangu ky'okkola ne ggwe tokisobola bw'amaze akugambye omusajja ono obwagazi bw'alina ku nsolo ze bano abalunda atuuka okulangirira abakozi banaga nti mwenkya tugenda kufuuyira nga ne bw'oba olwadde fe ababeeranga mu kyalo eyo nga ne bw'oba olwadde oteeka okubeerawo se n'amazzi g'okufuuyira bwe lwabanga lunaku lwaggema mwena nga mubeera mu kuba ensolo bwe kuba kama amata bagalondoola ente bw'emala okuzaala obwana babwawula olaba keyo eyo munozi gy'aba nayo yaga nti olunaku luli ŋŋenda kusuuza ensolo ezo muddu atandika okudduka ng'ekite kye ekizungu kiri mu kuzaala ng'ate bw'eba ezaala n'omusawo abaawo mulabe ente tefa ng'ezaala keya yaga ogenda kudduka ensolo zo zirekewaawo buli lwolowooza nti ebyo agenda bikola obadde oyina muuvu ya mwana mu mutalwakuna gasigenda kikola lwaki wa idha nufuusu anti n'emyoyo emikozi gy'ebibi ku lunaku olwo mbasimba awantu awo abatemu mwenna nga muli awo layini ow'Obote owa Idi Amin ow'omusajja ono ng'abatemu bali ki ga subhanallah mwena mbaagala wamu abafaanaganya ki bw'amaze akugambye nti wa idha suhufu nushirat nangirire buli omu waali n'ezzambi lye muwe fayiro ng'eriko erinnya lye oyo ayogera Allah subhanahu wa ta'ala la yatakallamun illa man adna lahu rrahmanu wa qaala nga tosobola kuwulira wadde muntu akolola wadde okwogera okujjako nga Allah yakuyisa erinnya nsayidi ogamba ki nga ne bw'oba oyagala kwogera ne bw'oba olinnye ku muliro tosobola kukaaba tokkiriza okufulumya eddoboozi wa anat alwujuhu lilhayyi alqayyum fenna nga tutunudde bwe tuti tulinze nannyini ggulu agamba ki mubitegera basiraamu buli lwolowooza Allah n'akusaddaakira eyo point etandika okujja dhikiru yawmu saa
waliyo olunaku olwo kati n'otandika okunoonya mu Qur'ani Allah byagenda anyumya ku lunaku olwo ebirulimu oyina kyoba ogenda okukolamu ogwo omwezi naga ekyo tukireke mwine endagaano entebe naye polote ewabbanzibe kati osaakugamira limaze namusibye bamutadde luzira agera kumala emyaka 10 Haji nagamba wali ssente jangu sayinige Haji bakuwe kyapa kyo badde ovuga ogenda naga singa Allah nzita wiiki eno nanneebasa awantu abuŋŋamiza enkomerero ngenda kugamba ki omwana oyo temulimu tambula onyumirwa niye omwana olwakubanja nnyo n'osibisa tomanyi nakyaliki mu kkomero eyo omwana n'akola n'abanja omusala n'omulangira emmere sibawo mmere sikuwa transport temutwalanga mu muyaayi namwe mumpemu obudde aguno omusaala mwagulagaana ene emmere byetaago byo omwana oyo Allah ayinza omutta n'agamba nti wa idhal maw'udatu su'ilat mujjukira akaana akato ngenda kubuleeta nga bubuuza bazadde lwaki mwatutta bi ayi dhambin nakola ki kati obulowooza ebyo gyebiri yaga liyawmin waqtin waliyo olunaku olugenda okubaamu essaawa eyo mu sulemu yagamba idha waqa'at alwaqi'a waqa'a isaawa bwe naaba eriyo time njirangire nti kiba kibe laysa liwaqa'atiha kadhiba togera kuba obulimba oba ofumba mmere oba kutaya mafuta oba ova kuwowa oba ova kuzaala mwana byonna bigenda kukomaawo kale ne bwe kulibanga babala akalulu kyokiddemu ne bali babala akalulu abo tugenda okukoma temukalinzeego embaga ngamba akatulampu naye ako temugenda kukawulira lwaki program Allah agenda zistopinga buli lwotandika bibala nti n'ennyumba eno gyendi mu kumenjekera wallahi eyinza okugenda nga ndaba bwe nti ye tabi gwenkujumiriza bwe bamenyeka ne munne ebbanga bakola ssente lumu ajja mugwakeyo ku kyalo gyawangaalira namugamba naye gwe ssente zetwakolanga walyanga ndi toyina wadde kitanda wadde akantu mu nju omusajja omukulu kale oswadde nnyo n'omulambo gwo gugenda kuswala namugamba nti nabigula n'omufaliso nguyina ne blanketi njiyina naye ebintu natyo biteeka wano nabitwala eri gye tugenda okulwa ye kaavu gye nkugambye omusajja ng'ayogedde ebigambo ebyo ali mu myaka 4+ naye wano baatuwa emyaka egi liman hushifa oyo agenzeko ebyamagero myaka 10 meka obako ebyamagero baba bakuteekayo ng'ekiwumbe naye nga omweti guvangamu naye nga guwumbe guli eyo yahushira yaga nti omuntu ono okwetikkako obuwangaazi obumufula ng'ekiwumbe myaka meka kwe kali ako kakawutaala kali awo naye ate egy'omuntu ana akunyumiriza yaga nti amwaatun ghayru ahya bannammwe abali mu ttaka awo si balamu bafu ne wama yash'urun ayyana yub'athun n'olunaku lubavaawo tebalumanyi kyekugambye nti kwata calculator byangu okwata omubaka sallallahu alaihi wasallama yafayina emyaka 10 yafayina emyaka 60 meka oyo kwata 1439 oyawuleko emyaka 63 olabe balance odeyima aya ya Allah nti n'olunaku Muhammad lwagenda okuvaawo naye talumanyi omanyi mukategedde musajja mukulu kwe kwata blanketi n'omufaliso n'abitwala eri si kituufu nti yabiteekayo olwafunanga ssente ze ng'akolayo akalima akalungi bimuyambeko wali tegalangi njiina erina gyeri namugamba gindageeko namugamba oyo akuuma atabba gwe nagiwa namugamba nti arrahman naga nti bala naga n'omufaliso nguyina naga kale go gundage naga naguteesa oyo atakumpanya naga nti arrahim nti bala n'ebisunzo by'ennyumba nagiggala nenjigera ebimulekera naga nti owange ng'ebimulekera ennyumba yiye naga nti huwa sahibu kulla shay'un buli kimu yakikutte bw'ati naga nti almaliku nti bala yamanyira nti omusajja ssente ze bamenyeka zonna ye yeetegekera obulamu bwaki buli lwolowooza ku mbeera eyo nti yo gyeri otandika okugenda ng'olinnyamuko ku bimu ogagamba zima nguze omwenge ebbanga ddene naye okimanyi nti lwenkirabi nga singa ngulira abawala bano overa waloyo vodika
bwe mmala emyaka 20 nga nkola kino nyinza okufa nga mpeza tulera nnya mwali mukibazo bwe kigambo ekyo ba olw'omukirabi ng'olw'omukaaga ku happy boys awo otekayo emitwalo emeka abawala mbaddugaza emmeza abawala bameka njagala ogatte buli wiiki ekintu ky'okola omwenge ogwo onda bulungi ogukubiseemu omwezi oguleete mu mwaka okikolera emyaka 8 singa Allah akwazikayo emyaka 10 n'eki oba olina tulera zo 2 tulera zo mmeka omunyi wa sigala omwangu bw'oba okozesa eminwe 4 rexi sportsman ne kaali kuba mutera okutabika ng'eminwe egyo oginywa buli lunaku emeka genda okwatika kino kyangu nnyo okigabizeemu wiiki onda bulungi ojje ku mwezi watandika omunywa ku obote 1 ono omusajja tukalanze emyaka 10 ameka tugenda okumala okugata mwena tutera 75 ezo olina okujja nazo mu maaso ga Allah mubitegedde kano kyagambye muzeyimuno kyamugambye era gana atya nga oyinza obikuŋŋaanya wano yegalizo bireka wano nebyange nabiteekayo eri namugamba kyogambye ekyokuswala ogwokubiri nga mumaze okufa fa inna Allaha mazima Allah ina ensonyi akwatibwa ensonyi omuddu nga mulamu namukwatibwa ensonyi nga amaze okumutta bwe kiba tiyakigamba abantu nti siina kyenyina mu nnyuma nga gwe kitegedde olwaleero ajja kukikuuma tajja kukyogera n'amanya nti era omuntu akuuma ensonyi z'omuntu yani eyo point gye tugenzeko olwaleero sheekhe ng'atulagidde aya eziri mu sula eyitibwa Kuwirat n'agamba yagala okutegeera enkomerero genda osome aya ezo 6 otegeere ebigenda okuba mu lunaku lw'enkomerero katugenza olwaleero ku point yaffe endala point endala ekyali ku lunaku lw'enkomerero olunaku lw'enkomerero mulimu okweyagala mukategedde ako biri wali ovaawo mpitewo bannange n'abakozi b'ebirungi era mwebali olunaku olwo mulimu okweyagala muttakiina fiiha ala al-araa'iq la yarawna fiiha shamsan wala zamharira wadaniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila lwatandika okukunyumiza ebintu byogenda okusiŋŋaana muli yayogera ku mubisi ogw'ennaanaasi bali mukunyeddeko yaga omubisi omwo gulimu entangawuuzi ye zanjabira y'entangawuuzi yaga ndeeta omubisi guli nga ngugasseemu entangawuuzi ye zanjabira owulya bulungi aga nti omubisi ogwo ngubateeremu ettondo ly'ensulo eriwunya akawoowo abatabula ebirungo akunyumiza entege jaga okutegeka akunyumiza olwo Allah subhanahu wa ta'ala yaga fi ka'sin nkukwase okwata akakopo bwoti nga n'akakopo tonnanywa nga keetaaga okukeetegereza okumala omwezi mulamba akakopo just ke bakufudde okunyweramu nga keetaaga kakwasamye okumala omwezi mulamba kaba kaliko kyako nga ne bulungi kalifa abazungu bagira besawo 2 n'avaawo kakopo kakunyweramu ala sururi mutakabilin bagenda kubeera mu bitaana nga byewuunyisa ng'ekitanda bwakibaamu bonna banna abali mu jjana mikwano gye abalabira awo ku lutimbe ng'ate asobola okunywera nabo nga bali mu kitanda ekimu ala sururi mutakabilin nga bali mu bitanda ebisembezza buli kintu kyategeeza ebere omwana wange Saidi yebasobona nga Dawusi yebasobona mujagede ala sururi mutakabilin musokyo wakia Allah we yasingo batendere jjana era mugikolerere nnyo nga n'ebyangwe ekkuba eryangu lyaleeta eryosobola okuyitamu n'ofuna ejjana y'okunkeeka yagamba nti alaykum biqiyamul layl mulwane nnyo musaale ekiro fa innahu daabu salihin bonna abaatukulembera abalongoofu yali enkola yaabwe wa munjatu minan naar ayagala okuwona omuliro ng'asubira mu jjana gusaala kiro erikulu lyakuwa naye bwe yanyumya mu sura eyitibwa Wakia n'atandika okukubuulira biki ebiri mu jjana yagaa nti walahmin tayrin mimma yashtahun mu nsi nyinamu abantu nga ku nnyama agwamu amagezi bwe naaleeta omuteeko gw'ababali b'ennyama ŋŋenda kukuteerawo ebinyonyi byonna
ng'ate kyomala okukuta njala ekulumirawo nga totuuyanye wadde ogende manju. Lahami tayri, ennyama y'ebinyonyi, mimma yastahun, kyowulira kabaatanga kanyige oba mbaatanga njoke, mbaatanga ya supu, mbaatanga kagere, mimma yastahun. Teyakomaawo, yagala nyinamu abasajja mu nsi nga ku mukazi aggwamu amagezi ng'ebbeere okyankalana. Badde ojja ntula kusaala jjama etanze kamala okufuna wuzu, naba omujjega ngali muto yalingiza naye nga tageze okufuna wuzu. Yagamba mbayina abasajja mu nsi nga mulalu ku bakazi, yaga seka munansonyiza amagezi gazigwamu ku bbeere, siba na magezi kituufu temuyina. Gwe nofukamira omuntu atagenda kunaaba wegayirya mami kati at least wallahi nyambalaga Saidi get out, nofukamira wansi. Muntegedde wena ganti seka gamaze wallahi mundeke bulesi nze ku bakazi nawuba nga kituufu era wawuba. Golaba nkoko ngetama yagenda ga seka siri bulungi, seka siri bulungi, nze ndi wa mama nafa. Enkoko imagine yaga nti wahurun ain, mwenna abagwamu amagezi n'abakazi nyina ate obuwala bwammwe mboko tekagenda mu nsonga, tekagwanga ku bbeere. Lwaki byebitendo byalinse amakulu waliwo yandyagadde okubanga ye ng'ali mu muzannyo ogwo okumala emyaka emeka, naye ate lwoba oli mu mmuudu zo nagamba nti sori munne nga bwomanyi MP naawe olula ngujira okwetta naku sibbiri ziba 7 ku 4, naye ganyina kaleetanga ko tekabigendamu ate ng'ebbeere lyako terigwa. Ze mabeere agumanye ebyama bigalimu mugayagalako ki nnyo kuyonka eryettutu eryo. Bwe yatenda ebyokunywa basiraamu yagamba ngenda batera ebyokunywa mbikopo, ebyokunywa kuuku era ngenda batera ebyokunywa mu bikopo nga si kika kya mwenge, nga si kika kya byakunywa. Lamu yura fil ardi kalla, ng'abaali batambudde mu nsi bonna buli mwabuuza munne kino kikinaawe nywako owulire kino kiki, naga nti haadha yaumul fasl, lweruno olunaku kolabanga bitusi bya bulijjo, olunaku lwe luno wala tuli mu jjana nga watudde dda. Kati n'ebirungi mu jjana gye bikola ki? Insha Allah pate najja biidhini taala tugenda kutambulira nnyo mu kujjayo birungi byokka, muleme kulowooza tiseeka eno waliyo muliro gwokka, n'ebirungi eri gyebiri ate n'ebitagambika. Munnange bw'obiwulira oyinza okugamba nti abesawo bakubibeeramu. Ebirungi ebyo bigenda kuluna abantu balina shahada, balina ki? Kati lwana nnyo genda otereze enzikirizayo, Allah ajja kuwa ebirungi ebyo, kubanga omubaka yagamba nti kulla ummatin yadkhuluna aljannata, buli yenna musiraamu ali mu umma yagala kuyingira ejjana okujjako anaabaganye. Ne bwe baatematema okugaana okwogerwako yaga atamugondere, atamugondere. Kati ab'ebitiibwa ejjana eyinayo amasanyu gaayo mangi mangi, mulimu okulambuligana, badde okwerambula, famire zaagala kweraba, Allah azisinkanye, nga buli omu teri asinga munne mirembe, wabula buli omu ataawaana munne. Naga ne Saidi ng'ate oli mulala, naga genda eri naga gotusinga, yaga nga bali mu regimu ey'enkanankana, teriyo muzeeyi. Muntegedde nga tuli mu regimu eryegi tembamu okutya ati abazeeyi bagenda kujja, era omuzeeyi nabbi yamugamba teri muzeeyi ayingira jjana, teri wanvi ayingira jjana. Abazeeyi balowooza nti abameze evyo Allah agenda kubookya, muzeeyi yakaaba. Era mu kitabo kye bayita kaifiyatu mizahi nabbi sallallahu alaihi wasallam, ensaaga ze yasaagangamu ne basahaba baleeta hadisi eyo. Bwe yadda ogwokubiri namugamba ekigambo kiwayogedde sakitegere, naga teri muzeeyi agenda kuyingira jjana, kwe kumulazaamu olugalo. Omuzeeyi n'alowooza nti nabbi akomesa kiwedde. Muntegedde ne bagakaaba je tumenyekera kisomo omuntu yafa muvubuka. Bwe yadda naga negwe mbuli ogusemba teri muzeeyi agenda mu jjana, nagamba nti
abantu bayingira ejjana nga balina amaanyi nga bonna bavubuka. Sinali sitegeera nti abaafa nga bazeeyi sibawingira ki tukutudde. Kati obuzeeyi si kweyagala kubanga amaanyi gaba gamuwedde. Allah kwe tuzza ku leveeri nga tuli eki mu bintu byagenda okusaddaakiramu abasajja mmwe ng'amaanyi g'ekisajja osobola okuba nga abakyala 7 lumaga nti oli musajja buli lunaku ki oba w'amaanyi. Ne kati ennaku zino mutera okweyiiya otekakuba omulondo n'ofuna futulu n'ofuna kyayi w'enjaga n'otekasome kamagula n'oteka kamagula nga n'okiwamu obudde sawa zo nga nnyo oli ku biti ondya sobola okuzimba wali twagera kubawo okuzimba ojjanga oba kujja mu makiini ne bakusaddaakira ebyo nti Allah oyina ejjana. Kale mukendeza obwamalaaya birungi gyebiri tuve mbakazi b'emakiini odde mu buntu obutanaaba mulinde bali abantu gye bali n'olemera ku muwala kimyufu kiddugavu waggulu muzungu wansi muddugavu ng'embuzi ebitagatta bimeka nga naawe bwemugenda mu nsonga z'obufumu ne yeeyambula olaba kala mmeka ne wasolaba omuzungu w'ekiviiri ate wansolaba kagongolo kekongo. Kale mulinde kale entuufu gye ziri ng'oba tunuulira tebalinaako kamogo fi makhluqihim mu butonde bwabwe. Naye ofuna omuwala nga mulungi ne wale nga amagulu tigali asyo eka saidi mulungi talina figa n'ovaako ky'omweronda oli agenda kujja nga tolina wootandikira. ka amthali lulu ilmaknun lulu mu lugansi ye lulu era nga zemba ebyambalo byebeesazo obimanyi nga okwambala omuntu yambala yo ng'ogimanyi ekyebuuza yo ng'ogimanyi bw'aba nannyini kulwala yabuuza ekyo ab'ebitiibwa ebirungi biri eri saba Allah bituwe. Kati mu kulowooza olunaku olwo oyina ezzambi ly'otasobola kukola olw'okwetegekera ekyo. Era ebiseera ebisinga omuntu abalinnya ennyonyi nga bulungi egisooka egyo olumu ate n'okulya ebijanjaalo baba wakagitulamu bwoti n'owulira nga olubuto lutokota simanyi toyiweeba sigala kuswalira usaaji saidi yeetegekera olugendo aganye okulya ebijanjaalo leka kansula enjala sigala ze kugirya kyaza ngenda muwumula simanyi byennyonyi ntegerekese. Kati okwetegeka okwo nako bw'omanya ebirungi byayo era weetegekamukko. Kale kinzibisa ettaka bwenfa wiiki eno nabbi yagamba ti man baddara mannaara al arda muddu yenna yali ajjuludde oluwanyi n'osimba wano. Baddara kyebategeeza oyinza okuba nga ki baguyita bate ebanja obyawulira ensalosalo ng'omuddu ono yatema nnyo nga yeefula ayerula naye ng'asinga kutema sayidi yeeno akomukategedde nga lwayerula olusalosalo bwate ayina engeri gyagenda asimba enkumbi mu magezi bbiri nga yagenda ateza olusalosalo mu magezi bwatyo naye ng'akikola mu mutima kigenderere. Yagamba nti ekyo man baddara mannaara al arda oyo yakyusa ebipimo byali biyita kiwaanyi kyali wano oza okuyita emyaka 8 ng'ekiwaanyi ate bakiraba eno kirina makkati oba ng'olina ebito by'osimbye ebito ega yenna yali akikoze mwene ensi Allah agenda kubajjula akantu ako akabajjule ng'ava ku eno gye bayita ardu saba eno yensi ey'omusanvu eriraanye eggulu akabajjule atuuse ku nsi gye zikoma 7 tegerekese era nkujjire y'akabaati nga bukyanga ntonda nsi teri asobola kwetikka kizito ekyo ngambe bamalayika nti faati bihi bima gharra yawmul qiyama mungambire omusajja oyo njagala nsitulire akabaati ako nkaagala ono maaso gange ate ng'oteeka okukatwala oyagala buli ate lw'omanya ebiyinza obutabba noga wange ate nyinayo jjana yange nyinayo kino nyinayo kino kankireke lwaki baddara olabaga kukyusa kantu katono nnyo katutte naye Allah agenda kukadabule nga ye nga akkirira wansi egali anna sahiba al ardu musif ensi z'owansi nazikaza abantu
buli kyokola wano n'ensi zikuwako obujulizi ziri ezo wansi tati mwenda singa amazzi gakuvaamu ne gagenda awantu nabulungi enensi ewa ginnayo obujulizi neerinewo obujulizi neerinewo obujulizi kyakugambye nti wannufuusu zobujati era nti emyoyo babakozi b'ebibi mbagala kubajja babeera mu gundi eki aba Yusufu abagundi aba Zakariya abaani mbagala mu layini abakozi b'ebibi nga bafaanagana yaga nti wa idha suhufu olunno nga be bamalayika nti mutandika okusaasanya fayiro abenzi bali mu layini namba gundi abatemu batadde mu layini namba gundi ng'abantu abo si ba mulembe gwa Muhammadi bokka atutabise n'emirembe giri gyonna ne bajja ng'abakozi b'ekibi abo baliwa ono atambuza fayiro gwagambye nti wa idha suhufu nushirati yaga nti atambuza otegedde layini zo kyakunyumiza yaga ng'aleeta mwabenzi najja nankumbi nga n'abantu ba Yusufu oli nabo mubitegeera kati ate bw'olowooza naye ku birungi olw'okuba obyagala era olina ky'olinnyamu wange si lwakuba era ojja olabe bwe tuba tusoma ku bintu by'obusika ebyo obusiraamu mu nsonga ze bwaleeta nga toyagala bazadde kwerondako nnyo bwakuwa ensonga ezi zonna nga nkulu ensonga esooka aga bwotaba buzibu nnyo nga gwe omwana asigaddewo tozimba kumpi n'abazadde ojja kulemerwa omwegendereza okuggyako nga gwe mwana aliwo otidde okusulawo omuzadde ne bwe kitaba kirekera omulala ompulira eba kyensonga ey'okubiri era ng'oyagala omuzadde ono butamwerondako nnyo bw'abanga ayina ensobi gy'akoze tomugamba ogwo si mulimu gwa mwana kunenya muki si mulimu gwe anenyangaani so nga singa wagambye taata w'omuto oba n'okigamba maama wo ye tiyandikoze ki bakuwa ensonga era kutukira ku nsonga esembayo era ensonga ey'okusatu obanga olina ky'omuwadde tokimujjukiza bane taata 10 nasina ku kyoti waliraba nalirya naawe toli mugamba yakuwa bingi ebisiga ku 10 eryo wanda bado kimugamba nti omuba kuteekako 10 awo naye oli bali yaggwa liveeko ayagala okugamba nalirya olwo ng'oyagala kubagambe taata teweebaza ky'olinza nti si bwe guli kubanga olina ky'omuwala tokola ki yaga bw'abanga aweddeyo omusembedde okusika mwegendereze nnyo mu kumusaavinga ebintu nzo muwa piki mulwadde masanyu gali naga bannange wadde ndi mulwadde nkyanjivugemu abadde agivuga mu katono naagwa enkya naafa kusambuga mu tasika ya setaani mukategedde ako taata ali mu mbeera sinnungi ne oleetaleeta obuntu obulabulabu obwo buyinza okuvaamu obuzibu bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala ku bulungi bwemumanyi mwenna ku muzadde n'ebirungi bye tumukolera ago gema kuba ate gaakutera okumwegendereza osobola okutuuka ku kyokola ki kati ate watijja naye gy'atenda bw'atakuwa biki by'oteeka okwegendereza okugituukako nabwekityo n'akuwa by'oteeka okukola kulema oba komukategedde bwe kiba omuzadde ku kitiibwa kye nga bwe mukiraba akuwadde n'ensonga z'osobola okuyitako okumuwona ayinza obutakuwa nsonga zikuyambako kuyingiza jja naye oba ayinza obutakulaga bintu bye weewala butakwokya komukategedde kati Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo era emirimu gye gyatugamba okukola yagirambika n'ebibi n'abirambika nabyo sheekhe wamwawo ng'agamba nti ahlu kitabi bawasibwa yeewunyisa era yeewunyisiza ddala kituufu bwekiteeka mu Luganda ebakatulu kyabwe era bibalokole bebaani naye kati bakubuuza ekibuuzo
osuubira Allah subhanahu wa ta'ala okwogera mu Qur'ani ne yekuba endobo ng'agambye Muhammadi nti alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu yasikolangako nsobi takolanga repetition mu Qur'ani. Allah mulaba aya zino ziri mu Surati Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Mu magezi bw'osoma aya owulire evvunula kyekimu naye flowing ya statement eri mu ssuula eyo nga Allah kunyumiza byenkomerero omala fabi ayyi nolaba ekigambo kyazzaako kifaanagana kubanga kino kikyali kivunula kino marajal bakhalaini yaltaqiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban bainahuma barzakhu la yabghiyan. Amakulu nti Allah takolako repetition mu Qur'ani kyamala abakimaze era bw'ovunula aya eyo yokka mu Qur'ani ng'omaze okusoma ginnaayo tofuna amakulu gaayo fabi ayyi olina givunulira ku ginnaayo eyokubiri. Kati Allah naga nti wala tunikihul mushrikati gamba abasiraamu temugezanga ne muwasa omuntu atali musiraamu. Bwe yandikomyawo twandigambe nti Allah yakomye ku ekyo n'aleeta ekigambo ekyo yaga nti hatta lilghaya okutuusa kino nga kimaze kubaawo kyekiriwa hatta yu'minna. Genda ovunwe ekigambo yu'minna kyokka kale okukkiriza Allah kwe kugamba nti ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna olina shahada gy'osobola okutoola nga temuli munnabbi busaba ne bukkirizibwa nga naye musobola okwogera ku shahada olumala Allah ozaako mubaka. Kati Allah ono gwagamba okukkiriza gwagamba amugamba gyatolo shahada agamba Allah nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Musa rasulallah. Ate Musa atalina kitabu. Ahlul kitaabi bannannyini kitabu beebo abagoberezi ba Musa nani? Kati wanaakugambye nti yenna gw'ogenda okuwasa amale kutoola shahada. Shahada gyamugamba okutoola erimu shahadataani okukkiriza nabbi ono n'okukkiriza nani? Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ate ng'oli ahlul kitaabi ye muntu abakyakkiriza mu mateeka g'abaani olw'okuba nti bannabbi bali amateeka gaabwe gaali gakwatagana n'aga Qur'ani. Onda bulungi Allah kuga nti bali baganda bammwe basalanga esswala 2 mumusala esswala 5 muntegere bulungi balina ibada nga mmwe nenga tezifaanagana ahlul kitaabi. Kati omuddu hatta yu'minna Allah kugambye amale kunzikiriza kyategeeza okumukkiriza ku mulembe guno kwe kutoola shahada ogenda kukkiriza Allah n'omuki bw'okkiriza Muhammadi otakitabo kiri. Lwaki anti ogenda kukosa bitabo 2 ng'onaamaze okujja. Kati basobola okubaawo ye tukkizibwa okubawasa naye ya Allah akuteezeka kulo nti hatta yu'minna atoole shahada agitoola atya. Ekyo n'omuntu yasoma pifo kyasobola okutegeera n'okiza mu umma innal ladhina irtaddu ala adbarihim abantu abadde emabega gye twava min ba'di ma tabayyana lahumul huda nga n'obulunga mu Qur'ani bweyoleka bwokka ashayitwana sawala lahum sitaani bwe mukwata bweti emusindika emuzza mabega wa amula lahum netandika omulaga nti kwasinga otutaasizza dhalika biannahum qaalu lilladhina karihu ma nazzala Allah bwe baddeeyo banyumya n'abantu abazanyira amateeka ga Allah sanutiikum fi ba'd al-amri kasitansaala byotombuulira nze nja kumuwasa kasitansiiba era ebimu nkolera Allah emutombuulira nze byansi ab'ebitiibwa buli lw'omanya nti we tugenda waliyo tuwejjana ekyo kisobola okufuuwa. Allah n'akubuuza nti am lahum shuraka shara'u lahu min ad-diini ma lam yu'dhan bihi Allah oba muyina bakatonda mu nsi be musomera amateeka amalala agatali agonze Allah genda teeka mu Qur'ani muyina bakatonda nga Allah gamba aya yino nawe tusomere eyo muzo kuwangula Allah. Kati ebitumo by'Obusiraamu nabira bikumikuta nga beevuma beesika waliwo omuntu ekintu kyaleeta nga ekintu kitume naye Allah yatuwa Qur'ani ffe yamala Qur'ani yennyonnyola era Qur'ani eno waliwo ebiseera banyigako Imaamu Ibn Hanbal mamusiba nga bamugamba nti agambe nti Qur'ani kitonde. Omuzeyi n'amugamba Imaamu nywera Imaamu bw'ogamba nti Qur'ani kitonde ekitegeeza buli kitonde kirina okufa
Kurani eteeka okugibwawo tufune ku mateeka amalala. Imaamu nywera ne basiba imaamu bbanga kabaka eyaliwo. Imaamu n'agaana. Olunaku lwaali bagenda okutta imaamu mu lukuŋŋaana lutudde bamuleeta ayogere ekisemba, omuzeeyi yayitayo n'amugamba oba ofafa bw'ofulumya ekigambo n'ogamba nti Kurani kitonde, abantu bonna bagenda kuseseetuka. Badde eno bw'onywera n'ofa n'ovaawo ogenda bw'omu, ogenda kuba otaasiza omulembe gwonna. Allah yasinga okumanya ekyaliwo. Imaamu baali bamujja mu kkomera nga bamuleeta, ambuulire ne gajja nti kabaka Allah amujjudde. Kati Kurani eno yennyonnyola buli lw'ova n'ayagala ogizannyiramu obaako abagoberezi bangi booseseetudde ku mateeka ga Allah. Mwana nayagala dda akawala ako, wallahi seeka nsaba Allah akumperemu obulungi, seeka ntaddeko 10, seeka gwe mugiro basobola ku luno basusa eddiini. Kyagati inna alladhina irtaddu ala adibarihim, abantu abadde emabega eddiini gye yava, min baadi ma tabayyana lahumul huda, ng'amateeka tumaze okugabannyonnyola mu Kurani gategeerekeka, ashaitwana sawwala lahum, sitaani ebeekusisa ebbweti ng'ekusika mugende, wa amula lahum, netandika okuterawo obuntu. Kino bulijjo kye twalinda baseeka nga mmwe abayivu muve kuzirya enkodo balesa tutegeera muvunulwa Kurani etambula n'omulembe. WhatsApp muntegeera. Wa amula lahum, ne batandika okukusiiga n'okukusiima. Dhalika bi annahum qaalu lilladhina karihu ma nazzala Allah, bwe baba banyumyeyo ku masimu ku WhatsApp n'abantu bali abonoonefu babagamba nti mbabuulire, nze nsaala nsiiba, naye ekyokuwasa abatali basiraamu ngenda kukikola, anzija musiraamu abunzijemu. Kyekindeeseza ayi eyo nti buli lwolowooza nti tulina we tugenda awo ogamba waliyo omuliro. Sheekhe kwekuwa aya zenkuwadde omukaaga ezo naga nti ayagala okutegeera we tugenda obuzibu bwawo agende asome aya ezo omukaaga ziri mu Suyitibwa ku Wirati. Mwe mwali n'ekyama ekyekwese ega mumanye ensolo ezirundwa. Lwaki abagamizi nja kusuulwawo? Mumanye ensolo ezitalundwa, domestic animals, no wadde animals. Lwaki agambye nti agenda zigatta? Yaga tezizigatta zo zennyini, tezizigatta naye ate ye agenda zigatta. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Saba Allah basiime era abwemu obulungi akkirize mu bitegeere ate olunaku lw'enkomerero ffenna atugatta atuwejjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.